kale ebintu biveko byogamba muno bawo oli mwene ya kwesabira just go tomera amalala just mugambe twali mu kamera mugambe ati nsonyiwa kino nakiri anti nsaba kunsonyiwa olina kutabulira amaka nsaba kunsonyiwa anyway nsaba kunsonyiwa maka mwene yabikola kino yabitandika nange nasimanyi kichotamanya Rozi oba yakukwata bannange mpozi n'ekirala kye mbadde sibagambye omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata alire mu kisenge omukyala yaŋŋambye ngenda kukwata kiripu ku kiripu naye yaŋŋambye kuzwirizinga ekyama kyo nenkyogera mukama nkube ebbalayi nange ndayire bakulu tebalayira. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Witini, gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nacho naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Kakati mu byonna njagala nnyo okutandika ekintu ne kikomekkerera bulungi era njagala nnyo okulaba omuntu ng'ali okay, ng'ali happy, kubanga ono omuwala bambi nawulira ennaku esooka kya byonna abasinga mugamba Rosette mugamba omuwala muto naye si muto. Ekituufu kiri nti muto mukuba nti muto teri muntu mukulu ali awo nga ensaagi manyi nga bwetambula ng'osobola kutula n'okemaakema. Kano omuwala namukemaakemanga bambi nekingamba nga tuli wamu ne tukola nga buno mbu teri kwogera byama bya munezi kyokka nga nze kimanyi ndi formation erudda nga mpulira nnumwa omuntu yenna ng'olinamu ak'obuntu bingi ebikuluma kati nga mpulira ennaku wangamba bambi kikazi kyattu kinneeyabirizza kyokka ate ngenda kukola ki ate ngenda kwonoona eri waani ewa mukama waakyo ate kaakati ki lwakuba nti mu byonna omukyala yali ampadde kali mu kaŋŋambe era nga nina okumutuukiriza ekyo ate naye n'omulaga ekituufu kubanga era bw'ateekayo vidiyo ne mugamba Rosette omukazi yakusasulira ekyo however sayinaze muddiza si kye kyali ekikulu kya nnyo naye nga era nali nyina okumala ne mubuulira amazima kubanga engeri gy'anyumyamu bbaawo gyalinga amuyisaamu maaka engeri gyalinga yeeyisaamu. Kati omwana ono nadde nyina kulwana lukubirire oba nadde nyina kulwana bukubirire kubanga nali namusuubiza ne mugamba munnange tugenda kubeera ffenna ebyama byaffe bibeere byama byaffe. Kati nawulira ennaku n'otwalira wennyini liba ne ligenda naye abasajja bazibu. Kyokka omusajja mukazi yagamba yayimba ne luyimba ki gamba tomala geesiga musajja wanakulaga nti akwagala ne wabeerawo obuzibu bwonna. Nimaba lyakanya kumugoberera yatambula butambuzi n'atima n'agera naye maaka omusajja muyaayiyayi naye no ye yankubiddeko essimu ese nankubirako naku lw'eggulo omala kummiitinga ne ngamba waayi maaka agala kunkola ki n'owaera akedde kunkubira nanga nedda tuya kumiitinga mu public place era nze kaakati omukyala wange kino kiri njala kukola bwenti kati kankubuulire njageza kummiitinga enkya swente nakyanza okukola nga tuli mu public place naye nga Rosa oli otya wanyiigira sobola kunyiigira tewankyawa tonnaba kunkyawa. Omwana ono namusaba ennamba ye nga nyina omunoonyaako kubanga ekituufu kiri nti mugamba nkikungiriza nnyo nti muto ekituufu muto yatugamba bw'aba alina 18 naye ono omwana agenda yakaweza buweza 18 so muto
engeri gye namugyangamu ebintu ne mubuuza kyo ne mubuuza kinabikuta mulabanga muki kati bano bangu bakulimbibwa nti just ne anti yakola mu kensobi okuleka ono omwana ewaka neki n'omusajja kati oli maka mumulaba maka mukulu abo mumulabanga muvubuka ate kati baba amagezi baba galina mangi kati bo balina amagezi mayitirivu mwezi ensonga anyway ani atuli emabega olowooza okwebuuza nti ate ali wano emabega yaani akolawo ki bodegaadi munange si bodegaadi ono mulamu waffe ola ogamba otya tudde wakati gyebaleko ati omwana ono namugyako ennamba ate nga naye nali muwadde yange oba yali atyamu naye nga mbadde nyina omunoonyaako era nekinsanyusa nnyo nti nawe wakoze eki wanoonyezaako okwo oluvannyuma lw'okulaba ebyakola ki ebyali biriwo ng'obuuza ali luddawa era ne munoonya ne mufuna bulungi nnyo kati kirungi kya byonna tugenze mu ddwaliro kebera nga kituufu omwana olubuto emyezi giba gisusseemuko mu bbanga lyagenda ewaani ewa mukama we kati gwe ddala okikkiriza nti nno lulwo nga tuli mu kamera osobola byogerera eri wano n'otuuka n'ogamba waaye nedda ng'olwodde oyinayoko omukyalo oba oyinayo ki gabane ku maloboozi oba nja kukwatira mukama wange nga sinayogera kutuuka wala kansooke nkwebaze madamu Nyondo okoze omulimu gw'amaanyi omuwala ono ali lubuto olubuto bwe mubanga mwagenze mu ddwaliro obanga twagenze mu ddwaliro ne bamukebeza ne Luganda mujje tusonyiwamuuko Luganda lwabwe bombi liri terugatta bulungi kati oluganda lwabwe lwakuyiiyayiiya mujja kutugumirirayo nga bwe twagenze mu ddwaliro tebagamba bwe tubanga nga bwe twagenze mu ddwaliro siri Muganda bwe tubanga nga bwe twagenze bwe tubanga nga bwe twagenze mu ddwaliro nga bwe twagenze mu ddwaliro nga bwe bbanga ly'omwana biteekeddwa okuba nga lwani olubuto lwange tolweganye sinsobola kulwegaana n'olwaga luba toluggyemu olubuto lubeeremu mukama asaasira ekigambo kinjogedde kibize sijjamu baana olwagala olubuto oba tufune gwe tulusiba maaka jjaayi si lwa maaka olubuto lwange kakati owulira otya anti oyinza okuba nga ojjadde okugamba naye nga muli munda oli disappointed ita tewandikyagadde madamu Rosette ndi musanyufu ebyensusso wane maama wange yali yaŋŋamba nzaale ate zaala ate kola bw'otya ate oli mulenzi omu ate toyagala kuzaala ate bino na bino na bino ndi omu ewaka mu maama ne mutaata oba mu maama mukka mama ne taata ndi omu omulenzi oli omu abasigadde bawala basigadde baagala oyaze ekika so kati wano tetukukubyeko kizibu kino si kizibu lino ssanyu lyereere ssanyu lyereere ekizibu bwe tuzaalangako ambadde sizaalanga tuzaalanga kati owulira otya okuba ogenda kubeera ataata mu bbanga etali lyawala ebyaddala mpulira bulungi kati sooka okinyumizeemuuko omwana omukyankalanira wa okutuuka okuba nti abadde yagenda eri wantu we nga gyali mumuyambako ki ekyabaawo mwayawukana mutya mwamiitinga mutya mwawukana mutya mboozi egenda kuba mpanvu nnyo tutemetememuuko musisinkana mutya ndaba nti mulina tribes za njawulo ennimi za njawulo mwetekanya mutya okwematiza omuwala namusanga bino bye tutambula nali ntambula ne tuyisiŋŋanya bwe twayisiŋŋanya nali ntambula ne kyali wange ne mugamba naye ndabika nina kyendabye ne mugamba sooka olinnyemu
ndabikanya kyekoze ndabikanya kyendabye ne mugamba sokwatemu ng'olengedde ekipya andengedde omwana w'omuntu black beauty kiddugavu naye kirungi aye yanakola ku skin yakyo genda kuppa kasente nkikoleko ki kuba kasente kadiriwo yera mukolako eno skin wala muluje sabula kuteereza nga simuje mukalaye ebulamu bubuzi just n'alinnyamu nenzira emabega kale nasooka okumwetegereza ate nendowooza ate we namulaba nendaba nga si Muganda limi ate we twatandika okwogera ate nenkimanyira ddala bona naye si Muganda ate nange siri Muganda ate nga n'ennimi zaffe olulwe nga si lwe lwange ne tusalawo tukwatagane mu Luganda wadde tetulwogera bulungi nomukuba embogo zammwe nkwagala nange nkwagale munonga mu lulimi lw'ogamba omuntu nkwagala omugamba otya nkwenda ate gw'ogamba otya nenkukunda nkwenda kati mu Luganda mwagamba mutya nange nkwagala ye nakuddamu kimunga kwesigamako nnyo gerooza ati awo ne mukwatagana bwe mutyo tukwatagana ati mwawukanira wa okulaba nti abadde gyali walala nnyo kyekyabaawo twatuuka omuwala yatuuka okuva ewaka nange ewaka saaliyo nagenda okutuuka ewaka ebiseera ebyo nali nkyareetinga nga mpangisa kati ate nga ewaka tubeerayo ne mwannyina kati oba ndowooza baafunamu obutakkaanya ye ne sisita wange nagenda okudda ewaka ng'omuwala taliiyo nga yagenze simanyi we naatandikira kumunoonya nange nensoberwa essimu ennamba yali yagijjamu kati Rose wali wano kyekyaba lwaki wadduka buddusi obufumbo wali obukooye nedda nti mwani nase wono yatandika n'anvuma n'angamba sizaala pozi biki n'anvuma awo n'engamba owaayi wano sikole ki sijja kulwawo ayinza okunkubira n'antusaako obulabe nena ninkola ki nenzirukayo nga sina kyamugamba nze sinamuvuma mwene yanvuma tewali kye namugambako lwaki tewamugambako ono n'olida n'olugamba naye muganda wakola bwati ne bwati nali saagalanga awawaayi ayinza okunkuba n'antusaako obulabe ate ngo nagenda okuvuma bigambo nga ki yangamba sizaala vuma pozi ni mubiiko pozi biki wajja n'omwani nazeekola ki ebyo biri bityo yanvumayo nakugamba ebintu bingi nnyo ogwe ningamba kamwesonyiwe genda n'olaba anti neweegendera kati saa zino oli musanyufu okuddayo oba ogambye mu nakaseera kwali olwentinga kati kiri kyaba kitya nali mpangisa naye obudde buno nabo tetugenda kudda mu muzigo ennyumba yawedde kale kahanga ennyumba yawedde twali byakudda kupanga so omwana ogenda muzaalira waka wammwe waka waabwe kati plan ki ezigenda okubeerawo omuwala ogenda kumutwalira ddala oba kumala kuzaala omute Madam Rosette omuwala ye wakutwalira ddala era tuli mu nteekateeka yakugenda waabwe kumwanjula ng'olina omukisa mwana gwe nange ndi musanyufu a blessing in disguise tuli mu nteekateeka zagenda kwanjula muwala era Madam Rosette badde nsaba obeere omu ku mperekeze
njagala ebintu by'amasanyu. Obeera omukumperekeze atugenze okwanjula omwana muwala. Mbeera emperekeze. Tugenda kuliya. Tosaana nakuba mperekeze kyokka. Wandibadde ssenga. Nze ndi ssenga. Era njagala n'omwana byonna by'abeera akoze ojja okole ki? Ombuulire ssenga ow'ensonga omusajja tebamuvuma, tebamuddamu, tebamujolonga, bamutegeera ne waba akoze ensobi omusajja tasobya. Bana abana kabanvume. Nengo wange tasobya. Era kati ndi ssenga ow'ensonga kera ku makya omwami mufumbire chai nayo weebake yagenda akole omala ozuukuke. Olina okubeera omuyonjo ku mubiri gwo n'ewakaawo ne by'ofumba. Ebintu ebyo by'obukyafu ku mubiri gwo ne wemusula mukola ki abasajja byakola ki bibanyiiza. Olina okuba ng'omuwulira muwe ekitiibwa baakomyewo mukuliseeyo mutikule byabakoze eki byabaleese kyali mwana muto ojja kuyiga ebikola ki ebisinga. Baagala nnyo keya, baagala nnyo okubaagala, baagala nnyo okubawaana n'okubasiima n'okubabibi. Tebalinga baana bato baagaana okula mu bwongo. Kitegeera. Okitegedde? Senga nkubuuliridde kino kinaba kiganye nze bwe ndi nga mutegerako akasimu nga nnungamya ensonga. Nze sina buzibu kino Katonda kyeyantondera nkole. Ayeeweza omumba. So kati mu bbanga nga kimuli kuno oteekerateekera okugenda? Obudde si buwanvu. Si budde buwanvu. So tubeerewo nga tuli bulindaala. Kagomesi kagulwe. Kati sookole. Kati sookole. Ewa mwambala mutya? Gomesi. Nawe muli bagomesi. Oluddewo. Njala tuye emikolo naye bananga bana balina emikisa omuvubuka ono wuuno bambi yeekuliramu akasente kayina ate nga ono omwana gwabadde azuuza wano nawali omwana bwani ono okusa ku bbanga lye baatubuulidde awo yagenda n'olubuto mu maka wali yagenda okukola era kazi yaani twali mukubiddeko nno kasimu tumubuulira gano amawulire naye simanyi kuno kuliko gundi njaga mubuulira nja mukubira ekirungi kyabwe yali agamba kati nono netandabiridde baana kati omwana agenda okubonaabona omukazi we naye munnange anti wo omuntu mulungi kuba yaŋŋamba kati n'omwana we nagala kubonaabona oyo omwana akyali muto naye ekintu kitawuno waali ate wabuvunaanyizibwa era ali willing kuba ng'akola ki ndowooza tewali kirala ekisinza okundeeta wano eno kugamba njagala mumanye naye ne banka naye nkyanja kumumiitinga tulabe. Omanyi siranye okwagala bintu nga biri awo biti nti yes Makawadi alina agayisa agabisiganye naye ate sandi mwagaliza kwawukana na mukazi we lwakuba nti munnange olw'embeera tekiggwa. Ono omuwala naye nga we nabagambye saayagala embeera yeetuukewo nti bambi namulyamu olukwe ate agende aboneebone azunge abundebunde bubuuzibuuzi kubanga akyali mwana muto nga naye nyina omulungamya. So ndi mulungamya nsonga saala kusigala nga omuntu ng'akola ki. Mpozi bane nabambuza ku kya Ime ali wa kitaawe. Ime ali wa kitaawe naye ekiri eyo. Mwala ngene noye ku Ime oba Ime mwesonyiwe muteeke ettaka. Bwesanga bwegenda mu comment section nesagayo comment singa 10 nga zingamba tulage ku Ime munonye kujja gende wa kitaawe. Nina kitaawe naye simu wangu. Era bagamba mbu ekiri eyo. Ali wa taata naye olutalo luli eyo. Kugamba Ime nga naye omuntu alina mukengeri obuzibuzibu oba nesonyiwe emirambo egiwumule emirembe sikitegeeza ti mulambo neja sigiriza kyakola ki oba mwesonyiwe oba mwagala ngendeyo mulabeko Ime kiri kitya nenga nabana we bali very okay abagezako bawagira ku packages nabawa ne mukyazimiddemu uko bambe tuba supporting n'ekirala abaana bahandise okuregisteringa naffe bagenda okusoma naffe liquid soap bar soap petroleum jelly bino byonna ngo tugenda okubisomesa banange mugere otunoonyako essimu kweziri okwo mujje mu registeringa naffe nga bwe nabagamba munnange wane Uganda olina kubeera ng'oli muyiiya okumalako okubeerawo olina okuba ng'oli muyiiya n'oyiiya kino n'oyiiya kiri era nabo example y'abakyala abaliwo nga beekolera akasente kaabwe tebafulumyeko bweru naye akasente weekali yezo ofulumyeko okomyewo Uganda tolina wootandikira banange mutunoonye
tubateekeko ffe Abannyondo Skilling School tugenda bayigiriza ebintu ebyenjawulo kasente kobeera osobodde kubanga tutandikira ddala kasente akawansi ne tugenda nga twambuka kisiza packages z'ogenda okubanga okola ki kubanga package yasembayo tugenda kuwa accommodation tugenda kuwa ogenda kubeera ng'osobola okuba okulyako ku premises zaffe okosa ku bintu byaffe no producing ebintu byo tukuwa ku marketing tukuwa ku bantu kale yo amaanyi nnyo era n'abagisobodde ajja kuba ng'agenda nayo so baana ba mama mpozi ne ku Nnyondo Gleam products ez'obuliri bedroom products ez'abakyala abaami ez'abaana nga za sikiini abakyala abaami ebya sikiini kwegamba tulina products nnyingi nnyo ate nga mwana wamma zikola bulungi kyenyinza obbagamba oyagala gegesa ku bbeere oyagala kusula ku bbeere oyagala ka hip oyagala kola kabina oyagala kuggamu oyagala kola ki nze nali byange era nga nenganga bakyakola sajja nagenda neeshepinga mpolampola ng'omukyala ntosobola okugamba nti waawo nendabika yennyini oti Rosette muki naye mwena abaana bagenda tandikira nga ndyawo sitegeerekeka ndyawo omukyala weerungamya wekka weekolako wekka n'omwami nobeera nga oshepinga nobeera nga tulabika bulungi nobeera nga ekituufu olabikira ddala nti oli muki osanga omuntu tosobola kwawula oba mukazi oba musajja oba kitwala tugende nedda so mutunoonyeeko tubakolewo sikiniza mwe zibeere nga zirabika bulungi nnyo muyina agalwadde muwonyezebwa nnyo mulumizibwa nnyo zino infections embuto nezigejja nezikoma eri byonna banange mutunoonyeeko products zaffe ziri legit mpozi n'abaana basevinga naffe ku Nnyondo Estate Experts kyennyongera obbagamba nti ffe tetuli balyake kati weewuunya nti olaba maama gundi ono omukazi ono omunezi gye twabadde Brian maama we olaba gwe yateresanga ssente wallahi ya Mungu maama sere n'azirya ne gundi n'akalenzi ke yawasa bannange abazadde temwesigika mulimbamuuko bannayo olaba kati nze nterekera omwana ssente ne muwa kyayagala olaba nono imekali bando n'ateeka nange akasente ke saakalya ne muwa ewantu we kugamba amazima gaali badde makulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno esente wali gye tugenda kuziraaza nga tukoze eki nga tufudde maama nodda kusereza omwana tekati maama yeefuula zidolo yeefuula ategeera mukambwe tebagala kumanya babaddala bakudaala byonna mubikole naye gye bala gye bulaga tetagenda kukola ki kungula nsi eno ensonga lwaki ku mazima kwenyimirira kubanga sirigikungula obugambo obusembayo Madam Rosette neeyanza neera kumpa omukisa guno kangukozese ngamba baby chokola bweri baby tugenda gende wakozaala abaana babeka tetugenda kuzaala bangi amuno mukwateko naawe mugenda kuzaala abaana nga babeka tuyinza okuzaala abaana nga naye tujja kuzaala bangi ate ndio omu bakugamba bakozaala abaana bakole ki Rose owiringa kuzaala abaana nga babeka bayagadde kali wiringi okubasukuma baaba bonna nobeera gundi bagisaba kibeera dazini eya oli wiringi okubazaala bonna babakoze eki bangambye kale obugambo obusembayo eri Madam Rosette oddemu weetondere anti soka weetondere anti obugambo erinze then obugambo eri omwami tuveewo soka weetondere anti wo gye wali okola oba toyagala mwetondere mukwano tomera malala mutekagala kali kati tomera malala mwetondere kukyaliwo wetonde munange tomera malala simanyi banatandikira omusajja wetonde si yazimwene neyatandika yazimwene neyatandika yansaba yakusaba ansaba yansonyiwa ekyali kirungi ali wetondere anti ngambe anti mwe nga niwankubadde mwene yansaba naye bannange obugambo maka bwe yakozesanga yamugamba nja kuzimbira kalina n'amugamba simanya nja kukola ki yamugamba ebigambo byali biyitirivu nnyo naye ku ssaawa esembayo sina kye nalaba wetondere anti anti Rosette ze siraba
bingi byakumweta kubanga tekukusinga gwasinga Maaka bawe mwene yakusaba kati yakugamba ati ogwasookera ddala yakugamba ati nga tuveeyo ne kale wetone bwetu zigambye ati nedda Rose kale ebintu biveeko byogamba mbunu bawo oli mwene yakwesabira just go tomera amalala just mugambe twali mu kamera mugambe ati nsonyiwa kino nakiri anti nsaba kunsonyiwa olina kutawulira amaka nsaba kunsonyiwa kyenakola kibi ate ni Maaka yena kyeyakola kibi oba yali tamanyi nange simanyi nange netoleyo ntuufu yakudaala yaddala n'omwami mwetondere kubanga wamulyamu olukwe wamwendako nodira omwana we n'omuntu bamutekako ebintu ebirala mwetonde ate kati kuona ofukamira nabufukamizi kuba noono mulala mugambe Maaka mwene yabitabula mwetondere byagala bwasi anyway nsaba kunsonyiwa Maaka mwene yabikola kino yabitandika nange nasimanyi kikyotamanya Rose oba yakukwata bakukwata tubulire kituufu nsaba kunsonyiwa ekyaliwo kirungi tuzaganye ogambye wuyo ogenda kunyanjula waka era ndi musanyufu nnyo ngamba okunyanjula waka ebya Maaka byakola ki byagwa n'omwana si wa Maaka omwana si wa Maaka kale omusonyiye oba Madam Rosette erabika ensobi yali yange etya taata kati kangwesalire kwasa asobola kufaayo ate nesimanya mbate omuwala sister wange amuchunya yali amuyisa kati sister yakyaliyo sister yagenda badde matadde mu kumuchunya yagenda ogendereze nga abantu bobeera oleete waka ate nawe ogerange kiba kituuseewo togenda bugenzi onabeera bbaawo ye yali akuyisa ate yali akuyisa bubi wali omuti omugamba ampisa bulungi aye nga nsagala mugamba abanga kigenda muyisa bubi ne muganda we kati saamanyanga ate mbunze we nagendanga okukola nabalekanga tebali mu bino na bino ekyo saakimanya kati yo okugenda n'agenda wa anti we oba n'agenda eyo gye yagenda okusinga n'oyo ebyo si byamaanyi nze omuwala nze nali mwagala ate era nja kumwagala mpaka tofuddeyo bya Maaka ebigambo ebisemba eri Madam Rosette your name set me kati nsobole wansonyiwa nzikasitondere onansonyiwa naye bagamba ekintu kivaamu ekirungi wali ogenda olubuto terudda mabega wali ogenda kuliza olubuto mu maka ga mukamawo akubuuza ate kintu bisajjuke so nebaza Katonda nti at least era byali bigenda kubeera bibi nnyo yegwe nawe nkwebaza saka toywanyegira kyama kyaffe nemana nekugamba omukulu talayira kati wansi yononyako buzibu sikulinako buzisana tukwatagana kale tugenda tufuneyo kalanchi nenkuba yiye etonya byebyo nayenga nange ndi musanyufu bale kukkiriza mwana ono emikolo gyo ngikoze eki gwe mpa buwihagobeera katooka ngenda kuwulya gwe n'obudde koleki bote yala bye baganda bange baagala nnyo